okuva weeki ewedde amawulire gazze gayitengana nti abantu mu bitundu by'ekalamoja bafa ng'enta beva ku mmere ekitongole ekigaba emmere kya World Food Program gye kyabawa egambibwa nti yalimu obutwa emmere n'enkolerere emanyiddwa nga supasiri eweebwa abakyala ab'embuto abayonsa n'abaana abato okubayambako obutakonziba era ng'ekolebwa mu ggwanga lya Butuluki era mu Uganda ebadde egabibwa mu bitundu bya kalamoja ebirimu enjala n'enkamisa ababondabonda. Eyo emmere bagiwadde districts z'ekalamoja zonna naye ekizibu twakifunye na park ne amudati yakosa abantu abasoma 262 mu bitundu bya mudati ne na park nga bali basatu bakafola obutwa obugambi bukuba nti bwali mu mmere eno. Unverified reports of 3 deaths, one of them at Matanyi Hospital, Napak district, and the other 2 in the communities. The current coverage of super cereal is at 252 locations in Karamoja, in addition to many sites across the 13 refugee hosting districts. Emmere neewaliza minisitiri w'obulamu Jane Ruth Achenge, minisitiri w'ekalamoja Engineer John Byabagambye n'akulira ekitongole ekya World Food Program elikidiri ddala mu kunnyonnyolebwa ku nsonga zino ku media center mu Kampala. 262 people have been affected since March 12th with symptoms of mental confusion. Achenge anyidde nti mu kiseera kino emmere n'enkolerere eya supasirio ereddwa okwongera okugabibwa mu Uganda era nga kuba amaze dda okubakana n'omulimu gw'okunoonyereza. An intensive communication campaign is ongoing, advising people not to consume super cereal until further notice. Ye minisitiri abagambye ategeezezza nti bazze okusoloza emmere mu bitundu abaali bagifunira mu disitulikiti zirimu enjala mu Kalamoja ne mu kunkami za bondabonda okutuusa nga okunoonyereza kuwedde. The suspension of the distribution of the food was only temporary to allow us to do the investigations. Alikidde ddala olumu naye annyonnyodde nti bamanyi nti n'emmere beyingira mu butwa kuba balina abalondola emmere eno okubeera ddala mu kugikola kugitereka okutuusa bw'eribwa. So in terms of the change, I have every confidence in my organization throughout the world and in all of the 80 that we have applied high level of standards. Ategeeza nti bamaze emyaka 50 nga bakola omulimu gw'okugaba emmere mu bantu abali mu bwetaavu nga tebayinza kubawa mmere erimu obutwa. Actually, we started in Uganda even before our registration was completed, and specifically in Karamoja. That partnership we value. Basize okwegatta n'ebitongole binoonyereza okulaba nga basulira ekyassa abantu. Twataddeko abantu abinvestigatinga kulaba nga kiki ekyabaddewo ayinza kuba alimu obutwa oba tewalimu obutwa. Robina Nantale yakusakidde Guleno ku lwa Bukedde TV.